Kadama TV bulijjo tubagamba ku bintu ky'okusayininga contract n'obukodyo omuntu bw'ayinza okuyinza n'osayininga contract etaliiyo n'engeri empapula gye zijjamu n'abaana abatubuuza ebibuuzo bingi ebikwata ku contract ne tubawooninga nti tayimu eno yakubeera nga bakadaama babbula kadaama wa bbeeyi kaakati ate nga abantu bano bamanyi nti bwe mugenda ne muddayo mu nsi zammwe temugenda kubeera nga mukomawo mu bwangu kuba kati kampani zibadde tezinnatandika kubeera nga zireeta abaana okukomawo mu nsi z'Abawarabu. Kati buli Muwarabu yenna alina kadaama ne bw'aba abadde amuvuma agamba okola bubi okola ki, tayimu y'okutuuka okugenda oba okuddayo e Uganda n'ogamba boosi wo nti ngenda kuddayo e Uganda olubeera lutalo kuba tebakkiriza n'ogamba naye ono bulijjo agamba nti sikola bulungi ate kakati lwaki ayagala nsigale kuba walisuubidde nti omuntu yenna agamba nti tokola bulungi toli muntu mulungi tolina by'okola contract bwe yaliweddeeko yalibadde assa akikkoowe n'agamba ya ono muwonyi naye ate si bwe kiri. Twabagamba n'obagamba nti offices zisayiningisa abaana contracts naye ng'abaana tebategedde ne babatunda nga tebategedde kati tugenda baleetera kadaama ono akituuseeko olwaleero batwakibagamba ne tukibalabula kati kadaama ono akituuseeko nga boosi we amugambye nti ofiisi ye ey'e Jordan yamutunda jedi 30,000 era nga boosi we bw'amutuusiza omugamba nti agenda n'agamba ate sente zange ze naakakugula. Kati ofiisi zino ezimu zitunda abaana ne ziddamu ne zibatunda abalala ne babasalira abagezi ne bagamba mujje ku ofiisi ne mujja ku ofiisi bw'omala okujja ku ofiisi aye ne baddamu ne bakutunda. Akazannyo kasinga nnyo okubeera mu Oman ne Jordan ne babboosi bennyini ne baddamu ne babatunda kati boosi oyinza omugamba ndi mulwadde nkoze bwe nagamba atugende ngenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti n'akubuzaabuza bigambo bingi babeera bateekawo olumala ate n'akutunda mu nju endala. So mubeere beegendereza era mweyongere okubeera abeegendereza muwulirize bannammwe ebigambo ebibagamba n'ebigambo bye tubagamba kuba osooka n'olaba nti ebigambo bino bye tubagamba tubeera tubagamba mufunemu kuba sigamba nti oba onsasula nti ogenda kunsasula nkubuulire ki ky'oyagala kati wano mba nkubuulira kituufu mba sikubuulira kintu nti nina aim. Kirungi nti ate oluusi ebintu bino bye tubagamba bye bibatuukako mukomawo ne mutubuulira katuwulize kadaama ono gwe baatunze 30,000 naye ng'abadde takimanyi. Halo nnyabo oli Kadama TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bali kutwagala bali kutubeererawo obeera ku saidi yaffe kakibe ki kino sobola butakikunyumiza kubanga kyembadde nguddeko kibadde kika. Omanyi nti nno ofiisi yali yantunda mu maka ganeeno gendimu jedi 30,000 kati nga simanyi nze nga buli wengamba bali abantu bange gye nali nkola nti banenjagala genda baba balina kubira ofiisi eno genda okugulira etiketi nga kati wa ofiisi bwemugamba genda ogulira etiketi nga yeebuzaabuza kumbe bamuwa 30,000 eza jedi kati abadde ategeka kugenda kuna pasipoti yange eri mu gaali amakadde kati agitwala agikubemu sitampu bakole nkaama eraga nti nno nsayininze emyaka 2 naye mbadde wano nsiibye nkaaba sibitegeere nnyonyi yajjula nina stress munnange obwongo nga buŋŋamba era bayibuli egamba nti tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota bannaye buli muntu asaana okuba ne common sense naye nkaabe kumakya naye mbadde wano nentwala engamba naye nkuzi ntya nekirala ensonga enkulu kirungi nnyo bw'ojja mu maka okukola ofuna ennamba y'essimu ey'omu maka ago mwoli ate mune mbaddemu n'akanamba k'omuvubuka omwana w'awaka twali nga tugenza okuswiminga nangira nankuba ebifaananyi kati nemugamba binsindikire bwentyo bwenafuna ennamba ye kati ng'ennamba mbuuza mukwano gwange omanyi Oluwarabu nga ngamba manyi Oluwarabu ngomanyi nga mugamba nga muwa sitoola ey'okwogera mugamba omanyi ennamba eno ngenda gikugambe oli Uganda maama wange mulwadde kati omuwala ayogera Oluwarabu agamba maama wange mulwadde
namalako dda contract banjagala waako ennamba yange y'essimu teriiko kiki nabaaki nga bisindika ku ssimu y'omulenzi nga bagamba Mariam contract yaggwako alina okudda alina amaka amapya galimu naye alina okukolamu emyezi 2 gyokka naye ate offisi yamugamba nti ayogera mbu alina okukola emyaka 2 naye nga alina okukola emyezi 2 ate era tayagala sayininga contract empya bane nga babiwulira nga bampita omutima munkubi wansi tubadde tuzanya ddiiru eno nakimanyi mune nga bambuuza bane nga boosi aŋŋamba omanyi nawaayo 3,000 ezajja eddi era enkya ngenda ekirungi nabadde ntegedde nti enkya bagenda kukola kikusayininga contract empya nga neebuuza ekikola kyokka nga omukazi apretending nti agenda ngulire ya tiketi nkaabe leero ate muno nga bampita nga baŋŋamba bino biki bituwulira onoomumanyi konze mumanyi muganda wange maama omulwadde oyagala kgenda konze ye njagala kgenda agamba ate nasasula 3,000 olina okukola myaka 2 naye mugamba sisaagala kukola myaka 2 nabaako dda contract njagala kgenda waffe bibadde biwanvu naye twebereremu Allah annyambye mbuusa akaguwa mbukidde watono nnyo ewalemekera okubuuka era buli kadaama yenna mu kino ekiseera kyetulimu twebereremu abali ku offisi n'abali mu bibuga abatagala sayininga contract tweberere